Biliyoni emu esangiddwa mu maka ga Namujju. Mukwano gwange nkulamusizzaako gwe yeekumira ku Yugi Update, nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Mukwano gwange nkutegeeza nti ggwe atannaba kubanga osubscribinga ku eno channel, genda mu maaso n'okusubscribinga tusobole okuba nga tukuleetera amawulire ageesigika mu buli nsonda, amawulire g'eggwanga agakwatagana ggwe ku nkyukakyuka. Mugano gange ggwe ali eyo olwanirira enkyukakyuka nga tonaba kusubscribinga ku guno omukutu, nkutegeeza nti nno enkyukakyuka obeera nga agikubye oluku emabega, obeera nga agirese emabega. So genda maaso n'okusubscribinga sobole okuba nga tukuleetera amawulire. Mbaagala nnyo mikwano gyange mmwe abakomentinga, mulayikinga ne musharinga, mbaagala nnyo 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 nnyo. Muganda wange Lesite Saudi Arabia, nkwagala nnyo obeerako ng'owuliriza. Nakitende naawe obeerako nnyo ng'owuliriza. Maureen naawe nkutumiddeko, mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates. Baganda bange abali emitala w'amawanga Saudi, Canada, Qatar, mbaagala nnyo mwebale egyo gye mukola. Kutegeeza nti gwe afiiriddwako omuntu wo Mukama Katonda agende maaso n'okukugumya. Naawe omulwadde katusabe osobole okuba nga okuba ku matu, Mukama Katonda akusuuse. Mukwano gwange ngaawe tuze tubaleetera amawulire, tubaleetedde ba MPs abakwatiddwa ne batwalibwa ku kitebe kya poliisi wali ku police headquarters e Naggulu, ku police headquarters wali Ekira. Tubadde tujja tubakulaga nga muno mwe muli Butalejja, mwe muli mwe muli Cissy Namujju, muli Butalejja Yusufu Mutaburwa, Busiika Country Paulo Akamba. Bano bonna nga MPs abasatu abakwatiddwa nga bavunaanyizibwa banoonyerezebwako olw'okulya enguzi n'obukenuzi mu ggwanga, olw'okufutyanta ssente z'omuwi w'omusolo. Omukwano gwange ali eyo. Kakati olunaku olwaleero poliisi ezzeeyo nekola investigation neddamu nekola search. Kitegeezebwa nti nno security ezzeeyo nekebera amaka ga Namujju. Gwe mukwano gwange ali yatuuliriza. Muganda wange ku Lwokuna ekawungeezi ng'ensonga ezibadde zitambulira ku Parliament n'okunoonyereza ku ba MPs abaali enguzi, nga muno nomwetabwamu ba government officials, ba parliament officials, ba ministers aba finance. Kino kyakolebwa oluvannyuma lwa search eyakolebwa mu maka g'aba MPs, mu maka g'aba MPs Entebbe, mu maka gaabwe Entebbe. Muganda wange nkutegeeza nti oluvannyuma lwa pulezidenti okwasanguza nti nno ba officials aba parliament, ba ministries of finance banoonyerezebweko, ng'ali wali eri ekkololo olunaku olwokuna. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali adressinga eggwanga, bwe yasinzira n'agamba bano ba parliamentary officers aba finance banoonyerezebweko. Muganda wange bakwatiddwa ne batwalibwa era eggulo basuze ku kitebe kya poliisi Ekira. Kaakati poliisi olunaku olwaleero ezzeeyo n'ekola search mu maka ga Cissy Namujju, era neekukunyulayo n'esangayo omutitimbe nga guli mu $25,000 eza dola nga zibabirwamu akawumbi kamu akawano mu Uganda. Mukwano gwange bino byampuna. Akawumbi kamu kasangiddwa mu maka ga Cissy Namujju, era poliisi ezeemu n'emudetaininga gwe ampuliriza. Mukwano gwange oyinza obitwala nga ebintu ebyokusaaga,
amaka gano ge bakozeemu saaki gasangibwa ku Ntebe Road, Bukasa, Kirinnya. Waliwo amaka waliwo agali ku Ntebe Road Bukasa, waliwo agali Ekirinnya, waliwo agali Ekirinnya Bweyogerere, Seeta Mukono ne Naalya agali Ekira municipality. Poliisi yabadde ekola investigation yaayo ne search yazikoze mu ago amaka. Kati amaka agamu ag'omubaka Cissy Namujju basanzeeyo $25,000 eza dola gibalirwamu akawumbi ka wano aka Uganda. Muganda wange, byebyo bye tusanze mu babaka baffe ne mu gavumenti yaffe. Ebigenda mu maaso nkiwa naawe obiraba bulungi nnyo oluvannyuma lwa pulezidenti okuvaayo. Naye kye twebuuza, olowooza ensonga zino zinaggwa nga bwe ziteekeddwa okuggwa oba zinaafuttankabo oba banaafutika amatama nga bazinnyonnyola ensonga zino nga bulijjo bajja bakola? Olowooza zinaakwatibwako nga bwe zirina okukwatibwa? Olowooza abantu bano banaalamibwa oba omusango ne gubasinzibwa nga bwe kiragirwa? Yowaayi binaakoma wano oba bineeyongerayo mu maaso okulaba nga bano ababaka babanywereza ddala okusinziira ku nsonga? Jjukira abamu ku bano njukira bayeteeka mu bifo ebisava ne bakolayo ne projects ez'amaanyi, constructional projects, nga zibalibwamu bukadde $3 obwa dola. Ezo zonna zaatwalibwa, ssente ezo zonna zaatwalibwa. Kati muganda wange okulowooza eggwanga ligenda sigaza ki nga Uganda ekyalina abafuzi nga bano, ng'ekyalina abakulembeze nga bano? Mukwano gwange nkutegeeza bingi bye tugenda okuba nga tukuleetera. Twerabira ku subscribinga bwe yeekuumira ku mukutu guno ogwa Yugi Updates. Mbaagala nnyo, temuvaako, ngenda kuba mbaleetera amawulire mu bujjuvu amalala agasigaddeyo.